It is a face-off between two African countries, and it's going to be a big one because there's been talk about Spar Proteas and keeping their semi-final hopes alive. They would have to defeat the She Cranes by 60 plus goals. Barney's contact. You can see that they're spending too much time in that mid-third, and look at that exceptional steal. How superb was that from Paula Pretorius, the outside hand in the quick transition down court from the Spar Proteas, and Ina-Marie Fainter makes it count. The crowd erupts. Bagala, and just to help assist with the passes and the feeds going into that circle. Yeah. And I also feel that Iaru needs to start coming into play now. I mean, we are really... Okuva wano mu ggwanga lya South Africa, Uganda ekubiddwa eggwanga lya South Africa obugoba eggoolo 5-2 ku 5, wabula nga kino tekimaze mu bannayuganda maanyi naddala abawagizi ba ttiimu eno n'abazannyi bennyini ababadde ku kooti nga bazannya omuzannyo guno. Omuzannyo guno ogugweredde ogubadde ku bunkenke era ngutadde aba South Africa ku bunkenke okuva mu kitundu ekyokubiri okutuuka ddala mu kitundu ekyokuna. Gubadde South Africa badde gwetaaga okuba nti egenda ku luzannya olukulembera olw'akamalirizo, wabula nga omuwendo gwa ggoolo gwe badde yeetaaga okukubirako ttiimu ya Uganda tegusobodde kuwera wadde ng'omuzannyo eguwangudde. Singa South Africa eneekuba eggwanga lya Tonga ate ne Uganda neekuba Malawi olunaku olw'enkya, kijja kuba kiddamu ate okuddamu okubasisinkanya ku lunaku olw'omukaaga, era nga tusuubira nawo gujja kuba muzannyo gw'amaanyi nnyo ogwongedde okulaga bannayuganda nga bawaga nti singa babaddiza South Africa eno wajja kuba waliwo okulya n'okkomba essowaani. Geemu ya Uganda baana baffe bakoze bulungi nnyo ne bakwali tubafunyemu injalawo ntono mu senta yaffe, naye Uganda ttiimu y'amaanyi eraze nti bachampiyoni ba Afirika. Wadde batuwangudde naye tebatuwangudde bubi, era omupiira omulala gwonna njagala abawagizi mwenna mubejjeemu mubeerewo. N'abakomonsi b'effirimbi nabo si be babadde nnyo ku lwaffe, baagadde nnyo omutegesi ne bayitawo. Waliwo ebintu bingi bye bakoze nga si bituufu, naye ffe nga abannabyamizannyo ekiyise kiba kiyise. Ndowooza nti abaana tubeebaza, bakoze omulimu gwabwe, bakoze ekisinga kyabwe, ekibalemye tubasonyiwe. Ku lwa BBS ndi Francisco Bwambale okusinziira wano Cape Town mu South Africa. Tweyanziza omusasi waffe Francisco Bwambale, tukoze bulungi nnyo era twongera okuba nga ate tuli wamu ne ttiimu